abantu ba Kabaka mwenna nsanyuse okubeera n'abavubuka ba Buganda olwaleero. Ate era nsanyuse okulaba ku bannabulemeezi nate omulimu gwe. Era ndowooza Kabaka lwe yasooka lwe yasemba okulabika ku mukolo guno twali busujju ku ggombolola y'emaanyi. Kale emyaka gibadde giyiseewo ena miramba, naye Omuganda agamba nti atafudde teyeevuma ggwanga, tutuno tukomyewo. Ffenna nga bwe tujjukira Ssaabasajja Kabaka Mutebi II yawa abavubuka omulembe gwe mu mwaka ogw'2022, gy'emyaka 21 egyakayita. Era Kabaka okuwa abavubuka omulembe gwe yali abakoowola okwenyigira mu buli nsonga ezza Buganda ku ntikko. Kabaka bwe yawa abavubuka omulembe gwe yali abajjukiza okunywerera ku nsonga za Buganda Ssemasonga 5. Omubaka Brenda Nabukenya Mange aweze nti nabo bajja kuzinywererako. Okunyweza n'okutaasa Namulondo, okunyweza okukuuma n'okutaasa Namulondo ye Ssemasonga esooka. Okugabana obuyinza mu nkola eya federo ye Ssemasonga ey'okubiri. Okugabana obuyinza tekitegeeza kintu kirala kyonna, kitegeeza kugabana buyinza, tekiva ku bunene bwa ggwanga. Singa kyaliwo ekyo, singa Switzerland erina federo, Switzerland kasiga sirikituweeka, naye kalina federo kagagga kazibu katukusamu emirundi kakadde. N'obungi tubasinga. Kugabana buyinza n'okola ku bibira, n'okola ku nguudo ezo z'empiseemu eziguddemu, omulala n'akola ku magye bano abaana gye bayimbye. Awo kabi kyaka kirimu. Okugabana obuyinza mu nkola ya federo. Ekyokusatu okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Ettaka si ensonga eyogerwako. Okukuuma ettaka, ennono yaffe esimbye mu ttaka. Bw'otakuuma ttaka ennono esaanawo. N'ensalo za Buganda, kubanga Buganda teyogerwako nga ng'ombe, erina weetudde ku maapu y'ensi yonna. Ssemasonga ey'okuna kwekola obutaweera ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyobuyiiya, ebyebitone biri mu Ssemasonga eyo ey'okuna ekola obutaweera. Kabaka mbabuulire, ekisinga okutuswaza mu Buganda bwe bwavu. Okulaba omukazi omukulu ow'emyaka 6 ng'akujubanira omuceere ku mukolo, ebyo bye bisinga okutuswaza. Oba abaana abato nga bagenda ku mikolo, ffe bwe twali abato nga tutya n'okugenda gye baziika abantu nga tutya emirambo. Naye kati abaana tebatya mirambo kubanga ate waliyo n'emmere ey'okulya. Obwavu kituswaza ekyenkanidde, abaana tebasoma, abalwadde tebajjanjabwa. Emmwanyi terimba, mwebale kuzimba tulwanyisa bwavu. Ssemasonga ey'okutaano kwe kuba obumu. Ssaabadinkoni wuuno atudde ne Faaza. Faaza weerooma, Ssaabadinkoni Canterbury. Naku zino bayombayomba, waliwo ebibayombya nga bwe mutegedde. Naye batudde wamu kye twagala. Najjuma wuli w'NRM atudde ne Nabukenya ow'NUP oba wa DP. Ekyo kye twagala. Buganda erimu Abannalwanda, erimu n'Abaganda, erimu Abasaamya, erimu n'Abagwere, erimu n'Abasoga. Bwe bityo bwe tulina okuba tulina kubanga ekinyonyi kino kye bayita nnyonyi muzinge, langi za njawulo, obulungi kitalo. Ekyo kizibu okutegeera. Ekyo Kabaka kyakwagaza. Ssemasonga 5 mu abavubuka Kabaka yazibagamba. Kale we nkubuuliza, mu myaka 21 bukya Kabaka abawa omulembe guno, gwe omuvubuka okoze eki ekizza Buganda ku ntikko? Oba olowooza nti Oweekitiibwa Ssaalongo Sserwanga ono yagenda okuzza Buganda ku ntikko ku lulwo? Beeka Ssejjengo Ssaabavubuka wa Buganda yanazza Buganda ku lulwo.
gwokozeewo ki abali mu masomero aba St. Peters Gombo Kalule mufaayo okulaba nti mwe musinga mu misomo ebyo gye muliko, oba abawumeya oba aba Winterland oba aba St. Mary's. Abakola abavubuka mu lwano bangi bannamateeka, Vivian munnamateeka n'abalala abasawo, mukola na bwerufu. Gwe ng'omuvubuka oli mwerufu oba obuuza kakyakaliibwa akali eyo, okola na bunyiikivu oba buli kaseera obeera okooye. Eriyo omulimu ogutakooya golowooza gwojja okufunamu, oteeka okukoowa. Era bw'oba tokooye omulimu tonnagunyiikiza, Derek Kavuma munnamateeka, oteeka okukoowa olyoka ofune mu mateeka. Okola na kwagala. Oba nze mmala geekolera, omanye ewaffe ffe twakula tetukuluusana. Wano siwe ewammwe ssebo n'ennyabo, ebyo bitwala ewammwe. Twagala abakola n'okwagala. Bw'okola n'okwagala togwamu maanyi, kubanga okwagala ge mafuta agasigala gakutambuza, kubanga ekintu kyokola okyagala. Mwazze wano mwena bantu bawadde ssente n'omubwati, mwazze lwakwagala. Mubiteeke ne mu mirimu gye mukola ne mu mbeera zammwe. Mu myaka 21 oyiyiza ki ekitwala obulamu bwo mu maaso? Olinda za myoga oba za PDM olinda za ningina oba eza subiro za mbogo sako kwonobe. Oyiyiza ki gwe kikutwala mu maaso? Webala kubyenga oyiyiza ki? Omuganda agamba keweerimidde kakirambegeraako mazzi masabe. Ne mubeerawo ne mulinda okutega engalo mu Abaganda abakunjibwawo kintu kikkirizibwa kitya? Oyiyiza ki omuvubuka myaka 21? Kyendagala okuwulira ekitone ky'olina okikozesezza. Omanyi okusamba omupiira naye oluva mu mupiira ogenda mu mwenge, ogenda mu bawala. Kakati ekitone onookikuza otya ng'oli mu bawala ne mu mwenge? Olina omulimu gw'otandiseewo. Mpulidde mukubira ow'ekitiibwa Kawuki engalo nnyingi, kubanga yakulirako olukiiko lw'abavubuka Ttababiruka. Nga mwana muto natandika essomero mumusa lyogerwako musingo. Mpulidde mwebaza minisita omujja ow'abavubuka nga mwana muto natandika emirimu egy'okulunda, mumuwulira ku CBS buli lunaku. Tuyinza okugamba nti alina keyekoledde. Kiki gwe kyokoze? Leka kweraliikirira mumusa. Nze naliyo ng'alitandika. Nange omusajja omugumu kwolwo natya. Nangamba bano abavubuka nze mbakubiriza okukola naye kakati oba okutya gwe nnyina nkubalage naye ne mmalirira ne sikubalaga naye nga nkufunye. Uno mumusa tayogerwako kati yakuze. Tandika. Ekizibu kwe kutandika, naye tandika. Ekiba kibe. Tandika tulabe gulo balina akugwira. Anti abamu bati okutandika ne balowooza abavubuka mwe ngamba. Kiki kyotandiseewo mu myaka 21? Gwe ne banno mwekozeemu mulimu ki? Mpulidde Beka Sejjengo ng'agamba nti mugenda kutambuza ebittavu ndowooza mu masaza ag'enjawulo. Ebyo bye twagala okuwulira, ekyo Kabaka kyayagala okuwulira. Era bwe muba mwagala okuyambibwa babasanga mulina kye mukozeewo, kubanga baseesa gwaka. Baali bagamba muliro oyinza ogenda mu kyoto ekyazikidde n'okiseesaamu. Baseesa gwaka balandiza kibaze ekiryo. Bwe kibala nga bakirandiza kyongere okubala. Gwe ne banno mwekozeemu mulimu ki myaka 21? Ensonga za Buganda Ssemasonga 5 ozikuba budinda, ozikolerera, okoze ekyokuzituukako. Ebibuuzo ebyo nabitegese mbibabuuze. Njagala buli omu ku mmwe addeyo eka atandike okubirowoozaako ng'abissaako
n'ekyokuddamu. Buganda ejja okudda ku ntikko, kubanga Buganda okudda ku ntikko kitandikira kugwa omuntu ssekinnoomu. Maze emirundi mingi nga mbagamba nti emyaka egy'obuvubuka gye gisinga okuba egy'enkizo mu bulamu bwa buli muntu. Emyaka egy'ekivubuka, obulamu bulina emigigi ena. Waliwo amabujje ago bagakwata ku mukono, waliwo n'amabujje agatuyimbidde wano temugalabye, bagakwata ku mikono. Ogwo mugigi gumu. Omugigi omulala gwa buvubuka, omuntu mwabangukira era mwatandikira okubaako kyakola nga mmwe abali wano abavubuka. Waliwo omugigi ogw'okusajjakula oba okukazuwala. Kakati ogwo gwe mugigi mwe tutandika okulya ku bye twasiga mu buvubuka. Ate waliwo n'omugigi ogusembayo ogw'okukaddiwa. Kakati ogwo gwesigama ku ebyo bye twatandika mu buvubuka ne bye twatereka mu kusajjakula oba mu kukazuwala. Simanyi oba gwe omuvubuka ali wano n'ampuliriza, omanyi obukulu bw'omugigi gw'olimu. Tokuleka mugigi guno kufa. Bwe gukuyitako ojja kukaluubirirwa nnyo, gwe musingi ogw'obulamu. Era bwe mulaba abasajja abakulu n'abakazi abakulu abakola abeekola obusolosolo, bw'oba oyagala okutegeera ddayo olaba obuvubuka bwabwe bwali bufaanana. Bw'abayitako nga tebategedde, bw'abayitako nga babongoota. Temubongoota abavubuka b'omulembe omutego. Neebaza abakulembeze b'abavubuka abakulembeddwa Beka Ssejjengo, boogedde bulungi, ne ssentebe wa wano Yosamu Ntege, n'obubaka mutuwadde bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale kulwanirira abo abawambibwa obwemage. Mwebale nnyo. Nebaza ennyimba. Mulaba byenjogedde wano ne bwe sandi byogedde. Bw'obadde ogoberera obubaka obadde mu luyiba lw'abaana abasosendoza ba St. Mary's, waliyo Gombo Kalule, ne kuddako ndoza St. Mary's, ne kuddako abaana bali ba Umeya, waliwo abaana aba Winterland. Singa ogenderedde obubaka, bino byonna byenjogedde byembuulidde abavubuka ku Mukenenya, singa ogenderedde obubaka ne bwe sandi ogedde, mwandibadde obubaka mu bufunyi. Kale katwebaza abasomesa n'abatendesi ab'abaana. Batadde ettoffaali ddene nnyo kaweefube bwe tuliko okuzza Buganda ku ntikko. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Neebaza abali emabega w'enteekateeka eno ey'ennambika y'abavubuka mu Bwakabaka. Omulangira Ssuuna abadde musaale nnyo ne badde muyimirireko, babadde nga bakubire mu ngalo. Ekitiibwa Ssenkusu, mwebale nnyo. Njagala nnyo okwebaza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kireru, minisita eyawummula egy'abavubuka, kubanga yali mabega w'enteekateeka zino. Mwebale nnyo. Jjo bwe nabadde ku ssomero ly'Ebbowa Vocational, nabagambye enjogera y'Olungereza nti atateekateeka aba ateekateeka kugwa oba kulemwa. Atateekateeka aba ateekateeka kulemwa. Kaakati okulambika abavubuka n'okubalungamya tulina okuba n'enteekateeka yiiyo ngitongozza. Bajjajjaffe abaatusooka ensonga ezo baaziriko. Ssemasonga waffe yawandiikirwa nnono mu busujju, tulina oginyweza mulimo gwaffe. Ate abavubuka mu Kabaka bwe yawa mulembe guno nga mmwe mukulembedde, Ssaabasajja Kabaka awangaale.